Atendezwa agulumizibwe ekitaffe tonna ne mama namugire Gakabaka wangwa mu buwangire bwabwo bogombogo kyewagula ebizaala enkambwe gwakasi gwa kuzikira mbalamusiza bakika kansubire nti muli bulungi n'abalala bonna bagenda okubeera nga bawuliriza ku audio eno. Njagadde okubeera nga mbawa ku lisiti y'amannya ag'enjawulo agayitibwanga Kabaka Bulamu oba Kabaka mu tribe ez'enjawulo nga tumaze okubeera nga tugabanya lwamu nga we mulaba nti nno mu Buganda tumuyita Bulamu, naye obulamu oba amazzi gano agamanyikiddwa nga Bulamu geego amazzi agakolebwa mu katundutundu ak'obwongo. Mu bwongo mulimu elements bbiri ez'omubisi gw'enjuki n'amata. Kati we zitambula nga ziyita mu vertebrates oba amagumba agakola obwamaama mu obwannatimba gatambula amagumba 33 ne gatuuka mu bbunwe, then ekifo ekyo bbodwe ekiripresentinga pyramid kyekimanyikiddwa nga Bethlehem we geegattira, then ne gakola ekirungo ekya Kristo kye twandigambye nti no Kristo ali munda mu ffe era Katonda ali munda mu ffe, era mu bukkiro bwe ayina naye we yakkira nga we mulaba nti no okuva mu butonzi yayinanga okusinziira enteekateeka eyateekebwateekebwanga bajjajjaffe mu bika eby'enjawulo mu tribes ez'enjawulo. Ng'Abaganda ffe we tumuyita Bulamu, we tumuyita Walumbe, ne tumuyita Kinene, n'abalala nabo balina amannya ge bamuyita, era mu makyuka ge tugendamu bonna buli muntu yenna agenda kubeera nga amuyita mu linnya lye okusinziira engeri nga we yakuwanga, nga newankubadde oba nga ye we yatuwanga kubanga ye kabaka wa wano, nga newankubadde ne baganda babalala bonna nabo bakabaka, naye ng'Omuganda olina kumuyita Bulamu, atambulira mu bwa Bulamu, atambulira mu bwa Walumbe, atambulira mu bwa Kinene. Kitegera gye emitendera gy'atambuliramu, era nga yoyo agenda okukomawo, naye akomawo mu buli ggwanga. So gwe noonyereza ggwanga lyo engeri nga wookola ki, nga woomuyita, naye manyi njogera wano n'Abaganda, naye abatalina mmwe Baganda musobola okunoonyereza Kabaka Bulamu y'ani ewammwe. Kitegeera. So ffe Abaganda tumuyita Bulamu. Njagala mbawe list ey'agamu ku mannya agamuyitibwanga oba agamuyitibwa mu mawanga ag'enjawulo. Abaganda tumuyita Bulamu, era ne tumuyita Kinene, era ne tumuyita Walumbe. Abazungu bamuyita Yesu. Mu Egypt bamuyita, mu Egypt oba Misiri bamuyita Thilas, ne bamuyita era kubanga kino nkuwa just list kubamu ku tribes ezimu, naye buli tribe erina engeri wemupronouncing. Waliwo abamuyita Horus, waliwo abamuyita Krishna, waliwo Krishna, that is abamu ku abali mu India, mu Chaldea bamuyita Kriti, then Pididia bamuyita Atias, then Syria bamuyita Tammuz oba Thamos, era ne bamuyita oluusi abalala kubanga mulimu amawanga ag'enjawulo mu Syria, kubanga ngenda just bawa belief, ne bamuyita Heus oba Horus.
Then wetugenda mu Holisa bamuyita Bari. Then wogenda mu Tibet bamuyita Hindria. Wogenda mu Nepal bamuyita Yiwao. Yiwao. Woddayo era waliwo abalala mu India abamuyita Buddha Shakya. Mpazia waliwo abamuyita Mitra oba Mathra. Wetugenda mu Witridikia waliwo abamuyita babeera bamuyita Alceltas. Then Mexico bamuyita Cheozaulocard. Then mu Bringolis bamuyita Witomba. Then wogenda Caracas bamuyita Prometheus. Wogenda Roma bamuyita Quirinus, that is Roma. Wogenda Mumamuda bamuyita Salivahana. Weddayo mu Misiri waliwo abamuyita Zulius, waliwo abamuyita Horu. Wogenda Cascanavia waliwo abamuyita Hodin. Wogende Persia waliwo abamuyita Zoroaster. Wogenda Efosinia waliwo abamuyita Bari. Wogenda Afghanistan era nabo bamuyita Bari. Wogenda Thras bamuyita Zaxos. Wogenda Bonzaz bamuyita Zoa. Wogenda Assyria bamuyita Adad. Wogenda Thailand bamuyita Davatat. Wogenda Thailand bamuyita Davadat. Wogenda Somona oba Thailand nate bamuyita Somonokadom. Yeah. Wogende Thybas bamuyita Alucidas. Wogenda Sitos bamuyita Mikando. Wogenda Japan bamuyita Bedru. Bulamu bamuyita Bedru mu Japan. Wogenda Druids bamuyita Belimikari. Wogenda Mobanoch bamuyita Thor. Wogenda Greece bamuyita Cadmos. Wogenda Madritias bamuyita Feta. Wogenda Mexico waliwo tribe era abamuyita Gentauti. Wogenda Siberius bamuyita Universal Monarchy. Wogenda Taiwan. Wogenda Taiwan bamuyita Inshi. Wogenda Plato bamuyita Divine Teacher. Wogenda Zaxan bamuyita Holy One. Wogende China bamuyita Fuhi. Wogenda China waliwo abamuyita Tian. Wogenda Greece waliwo abamuyita Hadun. Wogenda Roma era waliwo abamuyita Aizon Roma. Then Abawarabu bamuyita Ahomet. Gonna agumanya ga Bulamu.
So wogenda mu tribes ez'enjawulo era wobeera ng'osomye abakola research, wobeera ng'osomye olaba nti nno abasajja bano oba abantu ab'enjawulo balina amannya ge gamu. Naye logic ki gye tufuna mu kino ekintu? Fine, tukkirize tugaane omununuzi waffe y'omu naye ali mu pronunciations za njawulo, naye nga atwetaaga mu makyusa ge tugenda okubeera nga tubeera streamlined mu tribe gy'ovaamu. Ng'Omuganda olina kutambula nga ye, y'oyo akuloosa amasomero. Buli w'olaba nga oloota essomero yabeera ye. W'olabanga nga oloose mwami wo oba oloose ye. W'olabanga oloose mukyala wo oba oloose ye naye mu foomu y'ekikazi eya maama nabinene, era oba oloose ye. W'oloota nga katugambe omusajja omuddugavu ennyo omuwanvu, era abeera ye. W'oloota katugambe omusajja omuzungu naye nga ali mu biddugavu, aba akkidde mu bwa kiwanuka naye era abeera Bulamu. Kati Bulamu asobola okukkira mu misambwa egy'enjawulo, kitegeera, asobola okukkira mu misambwa egy'enjawulo n'omulaba nga olaba Mukasa naye nga akkidde mu bwa Mukasa, nga Kabaka yennyini yakkidde ate mu bwa Mukasa, nakkira mu kimyufu ng'ayagala ng'akkidde mu busungu, nakkira mu bwa kiwanuka naye nga ye Kabaka, kitegeera. N'olaba nga omusajja muzungu naye ng'ayambadde biddugavu. So asobola okukkira mu ngeri ez'enjawulo. So kye kimu ne tribes ez'enjawulo bw'atyo yakkira. Naye mulabe waffe kye yakola, ye yaddira amannya ge gennyini ge yayitamu nga we tugenze nga tulaba nti nno ye yeegomba bakatonda be yasanga wano. Kati kye yakola, yagenda yeeteekangako ebitiibwa byabwe n'okugenda nga yeepaatikako amannya gaabwe, n'agenda nga atukyusa mpola mpola naye nga tatujje ku kiri. Kati gwe n'osigala nga oyina byoya nga lubaale ki mubbe, kitegeera, ng'olina byoya naye nga lubaale ki mubbe. Kyekyo kye yakola mu nsi. So ge gamannya ag'enjawulo. Naawe kennyini osobola okunoonya erinnya mwe kennyini w'omuyitira, oba oli Musoga, oli Obunyarwanda, oba oli Munyankole, oba oli Mukakwa, oyina engeri w'omuyita mu linnya lyo, oba si kyekyo yanga okubeera nga onoonyereza engeri we mumuyita ewammwe, kubanga kigenda kubeera nga kasengejja kamaanyi nnyo eri obutonzi weewaawo. Ekyo kye bayita okugamba nti Kristo agenda kukomawo. Kituufu agenda kukomawo naye ali munda mu ggwe, naye nga ye Kabaka Bulamu akyusagana mu buli tribe. So togenda kubeera nga omukoowoolera mu ggwanga ly'abalala. Ogenda kuba nga omukoowoolera mu ggwanga eriryo lyokka. Ebisigadde byonna bijja kubeera secondary. Ajja kubeera nga katugambe nti activatinga amazzi ago, wonaabeera nga tosobola kumukoowoola mu buwangiro bw'abajjajjaawo, kubanga jjukira mu buwangwa aba alina okuwa permission okumutuukirira yabeera muzimu, omuzimu ogwasembayo okutuukiriza ensonga ye muzimu nannyini ggugu, kitegeera. So njagala tutegere logic eno era tubeere nga tugigenderako n'ogifumintirizaako n'okutekingayo personal time or researching. Naye nze mba ntuusiza obubaka obubeera bundagiddwa okubeera nga ntuusa eri ggwe Katonda munnange, kubanga tuli kyekimu. Siri wanjawulo, ndi kyekimu naawe, era nsaba twekwatekwate ku mikono
tusobole okubeera nga tuyita mu kaseera kano akatabeerangawo bukyanga tubeerawo oba bukyanga planet yaffe oba bukyanga ssomero lyaffe liggulwawo. Waliwo ensonga lwaki wakkiriza okubeera ng'ojja mu kaseera kano tusobole okubeera nga tukakwataganya ffe babiri, nze naawe n'abalala bonna abamanyi n'abatannaba kumanya abakyebase. Tusaba mubeere nga nammwe muzuukuka musobole okubeera nga mukkiririza mu bwakatonda obubatuddemu, kubanga Kristo ali munda mu ggwe era nga ye ggwe kennyini alina okwetaasa. Manya nti ekisinga okubeera important, toyina kutya, toyina kugivinga into fear at any moment. Ne woobeera ng'olabye ekintu ki, ne woobeera ng'olabye illusions zonna, toyina kubeera ng'obeera na kutya. Okutya omulabe kwakozesa okubeera nga akunafuya, okubeera nga atunafuya, n'okubeera nga atuliikiriza ku maanyi gaffe, kubanga ye munafu tumusinga, naye aliikiriza ku maanyi gaffe n'asobola okubeera nga atambuza programs ze eza mother church weewaawo. Atenderezebwa agulumizibwe ekitaffe Tonda ne Mamba Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwe.